Semwezi eyajja okulawula ensi eno ng'ayitira mu nnyimba. Kino omukolo guno ssebo gwe tuliko wano si kwetumiikiriza ffe ng'abalya mmere kyatulema okutegeera nti Kiggundu Basajjabaka musajja wa muwendo nnyo mu nsi muno, naye emyoyo gye gyalabye nga giyitira mu bantu ab'enjawulo era nga baakulembeddwa Omuzaana n'Abatemba, Nnaalongo, Nanca, Nakkazi na Binene wamu ne bazzukulu ba Suudi be bayisiddemu obubaka obwo ku bantu ab'enjawulo atali omu babiri, ne batuula ne basoloza ssente ezibalibwamu obukadde 5 mu emitwalo 19,800 okuyimirizaawo omukolo guno oguliko ebirabo eby'enjawulo bigenda okuweebwa Ssaabayonza Kiggundu Basajjabaka. Ono y'engabo y'obuwangwa n'ennono, ye musajja yayimbye ennyimba zonna ezizibudde abantu amatu n'amaaso okumanya nti ddala Nakayima yaani. Bw'ayimba ku Mukasa ogamba tulekeraawo mutegedde ne wesibuuza mulala. Bw'ayimba ku Ssewamala oyinza okulaba nga Kristo akomyewo w'abaddugavu. Tugamba buli kyayimbako akiyimba n'avaawo ng'okinnyonnyose. Era ye muyimbi waffe gwe tuzze okwebaza olwaleero, ate nga ekirowoozo kino kigenza okujja emisambo okugissa nga naffe abalala tulina ekirowoozo eky'okumusiima olw'ebyo byakoze. Era wano nga mu Taasa Foundation tuzze n'ebbaasa ennene ennyo gye tugenda okukwasa Kiggundu Basajjabaka olw'okumwebaza emirimu gy'akoze. Abasinga obungi basiima abantu nga bafudde, naye ffe tusazeewo nga ne bajjajjaffe nga bwe baatulagidde tumusiime nga mulamu, tumukwateko mu ngalo tusanyuke naye. Tugenda kunywa enteekateeka ogiraba, self service, kyoyagala kyolyako. Buli kimu wano kyateekeddwateekeddwa nga kya mutindo, naye nga waliwo n'ensonga ez'ennono, kuba waliwo ebyanzi, waliwo amata, waliwo biki jjajja byasizza mu bubaka ebigenda okuweebwa Ssaabayonza. Era agenda kuva wano n'obuyinza bwonna obwa jjajja okumwongeramu amaanyi nti tumuwadde ebirabo, tumwongedde amaanyi naye ate n'obuyinza. Olaba Mukasa akakasizza eyo enkuba wali ogirabyeko eyakampowooza etagaana atambula mu mukolo nga guno. Ako kabonero akalaga nti omutukuvu Mukasa amaze okukansira ekifo ate n'amaani akakasa omukolo guno okubeera ogw'omukisa. N'olw'ensonga eyo tumanyi bulungi nti omukolo guno Kiggundu agenda kuva wano ng'ate afunye amaanyi ne vibe empya. Agenda kwebaka ate afulumye ennyimba ezigenda okubeeza amaanyi ennyo. Era tusaba mwenna bannabuwangwa na nnono tuwagire Kiggundu, tumuwagire nnyo kubanga ekyamazima akoze omulimu gwa ttendo okutusomesa. Oluusi abantu abamu bavumirira ebyobuwangwa, biki bye bakola? Temulema kubuuzaako ku sayidi eri, naye mbajjukiza mwenna nti mu kkanisa yaliyo kibwetere. Mu bannaffe Abasiraamu tulina abatujju abeetulisizaako bbomu. Naffe mu buwangwa n'ennono feeke gyali, naye ng'obuwangwa si kye bukola. Nga mumanyi nti buli kimu kibaako abantu abakyerimbikamu nga si beebo. Bwe kityo mbawadde ekyokulabirako nti mu kanisa twaliyo kibwetereyayo ky'abantu. Ekitegeeza abalokole bonna bookya abantu. Bannaffe Abasiraamu tulina abeeyita abatujju abeetulisizaako bbomu be bayita bannalukalala. Tugambe Abasiraamu bonna bannalukalala. Kale bwe kityo bwe kiri ne kubasamize. Mulimu abakola ebyabwe, abayisaawo ebyabwe, naye tekitegeeza nti buli musamize bw'atyo bw'ali. Obusamize kuba kusamiza emibi. Omusamize ye muntu ateekwa okubanga yeesiimisa eri ebitonde ebirala, nga yategeera obutonzi, yategeera Katonda, yategeera buli kimu, yategeera amaanyi ageetoolodde ensi eno ate ng'ayogera nago. Kino mugenda kimalawo mutya okulanga mutereeza ekifaananyi ekyo? Nga mu Taasa Foundation, emu ku zi foundation ezawaayo okusomesa abantu okumanya obuwangwa n'ennono, tusazeewo okubeera nga tusomesa abantu buli platform yo zonna okubategeeza nti obusamize tulina kukola birungi. Era abantu abanaaba baganya okutegeera n'okukkiriza n'okumanya nti obusamize tulina kukoleramu birungi, tugenda kukozesa gavumenti okubeera nga abantu abo tubakwasa gavumenti amateeka gabalamule. N'abo abatwerimbikamu mu buwangwa n'ennono, abatwerimbikamu mu busamize nga bakola ebintu ebivooza ennono zaffe, ebivooza obujjajjaffe, ebivooza ebyaffe, tujja kubanga tubakwasa emikono egy'ekyuma
ng'abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi ate nga Mutasa Foundation ekyo kyo tugenda kirumesa n'ogwa waggulu. Abazzukulu ba Katonda mwenna temuli eyo, ndi musanyufu okwogerako nammwe okubeerako mu maaso gammwe olunaku olwaleero. Kya kitiibwa kya ttendo essanyu lyange lyennina lya Mwokiwagonja kubanga oba oliawo sifunangako ssanyu lyenkanidde wano kubanga waliwo byensanze wano nga byewuunyisa oba oliawo bye nali sisuubira nti musobola okubaawo naye olwaleero bibaddewo lw'amaanyi g'omutonzi lw'amaanyi g'abajjajja baffe. Antwala omukisa guno okwebaza abaana b'empewo bonna abaweereza ba Katonda bonna gye bali wano mu Uganda ne mu nsi ez'ebweru. Bannaffe bonna bannyinaffe ne baganda baffe bankuba kyeyo naye nga baweereza baagala obujjajja baagala ennono yaabwe. Bannange ntwala omukisa guno okubeebaza mwenna naddala bazzukulu ba Suudi Nsanja era nga bakulembeddwa omukyalo ono omuzaana Nabawanuka Nakayima Nandawula. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kyemukoze kino tekikoleka mutiitiizi era nsabira ddala oyo mukama waffe omusukulu mu Kabaka Bulamu abansasulire musera na bonna bendaba abali wano bembadde ndudde okulabako ku maaso gange. Bannange ndi musanyufu nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Ennyimba zino ez'obubaka zigenda kuyambako zitya okunnyikiza ku baana abatambuze okubuulira mu ennyimba zino kisumuluzo kinene nnyo ekiyambako ku bannaffe kubanga omubuulizi alina byasobola okwogera n'akoma era eddoboozi lye lirina we likoma naye obubaka buno obutambulira mu nnyimba bwo tebukoma butambula amawanga gonna. Omuntu ne bw'aba avuddewo bwo busigala butambula. Omuntu avaawo naye message eyo esigalawo ng'egenda mu maaso n'emijiji giri egijja emito ne gisobola okusangawo ebyo. Kakati bw'obuweereza buno kisumuluzo ekiyambako ku bannaffe kati nga jjajjaffe ono Kabona Kasiko Omutaasa w'ensi eno kati message eyo ayongerezaako bwongereza naye nannyikiza kubanga waliwo n'abajja ewuwe nga takyayinza nakubaako kyababuulira wabula ng'abateeramu bubaka obwa Ssaabayonza ate ne bubanunula bwe mu buwambe. Tulanga abayimbi beesiba nnyo oluusi ku nnyimba ez'alaavu n'endala naye ne balekerera obutonde obutwetoote ensozi ziggwawo emiti giggwawo ng'ate byebintu ebikulu ennyo ku bulamu obw'omuntu. Bo bano obagamba otya singa n'okubakubiriza okubeera nti bassaamu amaanyi okuyimba ennyimba ku bintu naddala ebitukwatako kiyinza nakuyambako kitya weewaawo ensonga eyo bannaffe abo abaweereza ku buuyi obwo nabo batuufu naye olw'okuba nti tebannafuna omanyisibwa nti oba oli awo kino nakyo kirungi era kya mugaso kiyamba abantu bagenda ne balowooza nti bwe tunaayimba ku mukwano oba oli awo wewayinza okuva erinnya omuntu okufuna erinnya mu nsi naye amannya galina gye gasinziira era gava eno mu bajjajja baffe. Jjajjaawo bw'aba takkiriza era erinnya oyinza obutakola ki obutalifuna. Kati nze kwe kuvaayo ne nyweza ekyo ne ndaga bannange nti ekyo kye tulina okutambuliramu tetuganye. Kiri kiyinza okujja oluvannyuma naye sooka okulembeze kino ekikyo osobole okuzibula ensi amaaso ofune n'omusingi omunywevu osobole okutambula ogende mu maaso. Abantu bonna naddala abayimbi b'eggwanga siganye oba oyimba ki naye kasooba ng'oli muyimbi nsaba tugunjeewo enkola ey'okunnyikiza okuyiiya ennyimba zino naye nga tuyiiya ku buwangwa bwaffe ku nnono yaffe ku butonde bw'ensi ku nsozi tusobole okubanga tujjayo ekifaananyi ky'omutonzi waffe ekifaananyi ky'ennono yaffe ekifaananyi ky'eggwanga lyaffe okukyagazisa amawanga amalala nga bwe tulaba
bannaffe bakola ebyabwe ne biva eyo ne bijja eno ate ne tubiyayaanira. Naffe tulina okwenyigiramu nnyo okulaba nga obwongo tubuseeseetulako okubuggyako eri mu nnyimba ez'omukwano tusobole okuyiiya ku bigasa abantu ebisomesa eggwanga, ebisomesa omwana omuto ate era n'oyo abaakuze. Tukubiriza obwakabaka bwa Buganda okubeera nga bufaayo nnyo okulondoola naddala ebifo byaffe ebyobuwangwa, ebifo eby'ensonga, naddala ensozi n'emiti gyaffe egy'ensonga, emigga, ebibira, ebintu byonna, ennyanja, ebifo ebyo byonna ebitukwatako ng'abaddugavu eby'ensonga. Nze nsaba obwakabaka bwa Buganda buteekewo enkola ennambulukufu busobole okubigazeetinga, kubanga bituyamba. Abantu bajja kuvanga mu nsi ez'ebweru okujja okulambula. Buli lwe balambula kitegeeza tuba tuganyulwamu nga abaana aba Buganda. Mpozi era n'okwongera okubasaba okunyikiza olulimi lwaffe Oluganda, kubanga olulimi lwaffe Oluganda oba olulimi lwaffe oluzaalira, ennimi zaffe enzaaliranwa nazo ziseebengeredde, kubanga ennyimba zino kati tuzikola naye tulina kuzikola mu nnimi zaffe, kubanga ebintu byonna byonna bye tuyimbako era biri wano. Kati okwongera okunyikiza okutumbula ennimi zaffe nga abalala bwe batumbula ennimi zaabwe naddala Olungereza, naffe tulina kuyita mu kuyimba era nga tuyimba ku ebyo ebiriko. Kati nsaba n'olulimi lwaffe nalwo balutunuulirenga kya lwa bbeeyi, tuleme okulembeza ennimi endala. N'abazungu basamireko mu Luganda. Nabo basamireko mu Luganda. Nga bwe batusamiza Yesu. Weewaawo. Erinnya yenze Kiggundu Basajja Baka Saabayonza Ndawula Omukunja omuto jjajja wa Buganda muzukulu wamu. Erinnya Omulangira Luwangula Kiki bodi ebyobulamuzi n'ebyennono olunaku lwawo twebaza Katonda okuŋŋanyiza omukulu Basajja Baka ensonga esookera ddala ku byennono obuwangwa gyakuza Abaganda obuwangwa yenneeyisa yaffe kubanga olwaliro buli muntu alowooza ku byobuwangwa tulowooza ebyawongo, naye nga tena mu byobuwangwa mwenyini mulimu ebimanyiddwa mu bisibituufu. Akola kino aba teyisiza buli era nga kitegeeza n'obusamize kuba bangi abantu balowooza kiga n'obusamize kitegeeza sitaani, naye nga mu kumanya kwange era n'okutegeeza manye obusamize kitegeeza butuufu. Omuntu yenna omusamize tategeddwa kuba na muze, so nga ate osanga kati bannaffe abeeyita ate yalina emize era nga gibafumbekedde nabo. Kale olwaleero njagala kukola abaana ba Buganda okuddamu okufunga abasamize kubanga bategeera ennono yaabwe, kubanga mbakubiriza ennono yaffe ey'obwakabaka bwa Uganda ebifo byaffe eby'ennono n'obuwangwa obufuga olwaliro bwe twakwatako okulaba nga tubitumbula, okubitansa n'okubikulaakulanya mu ngeri entuufu. Community member olwaleero gwe mulimu gw'ekitiibwa Dokita Omala gwaliko okulaba nga tutansa ebifo bino, ate nga emirundi mingi era twabisa mu bifo bingi ebyenjawulo ebadde bisaanamu, naye nga njagala kubiza bonna kuba twasanga obuzibu abantu abaatuula mu bifo ebyo nga bebaweereza oba basiiga bannaalinnya bannamasole abasinga obungi bifo babifuula byabwe. Ate ku mulembe guno gw'okunoonya ssente olwakanayo kyanyi buli muntu tasuubira mbu agenda kubaayo omulembe omulala tunira balooza tugenda kumu. Kale nno obulabe bwensanze mu bifo bino be bantu okulowooza mbu kino ekifo kyange olanze, so nga ate ekifo kyonna ekikwatagana ne Buganda kiba kya Buganda n'abazzukulu ba Buganda n'abaliddemu, kubanga Buganda eno abantu olowooza ya Baganda naye okufuuka Buganda kitegeeza kuŋŋaanya amawanga ag'enjawulo. Kale nolwensonga ejja bakubiriza olwaleero abaana ba Buganda obutasuulirya nnoya n'okutaasa ebifo n'abo byonna abalowooza babiinako enkizo, ate enkizo eyo nga abantu bagitadde mu kubanga babyeddiriza n'okufuula ebyabwe okubitunda okufunamu ssente okuyamba enju oba n'empya zaabwe mu buli ngeri yonna n'ababuganda n'ab'emikwa. Okugeza tubadde wano jjo ewanamugala waliwo omumbejja yasalako ekifo oyo omumbejja bwe twawumuza yasalako akapaati ako yakawa
omuganda wa bbaabwe naye olwaliwo byolulangira tetukkiriza mu bintu ebyo tulwanyisa n'okuvumira sekuvumira yenna nanze jjajja olyolangira okuvumirira ekikolwa ekyo abantu kye bakola okulaba nga ebifo bino eby'ennono babirowooza nga byabwe byabannannyini ebifo by'ennono tuli ku mutendera okulaba nga tubizzaayo ennono yaffe ey'obwakabaka bwa Buganda ennono y'obwakabaka bwa Buganda tekkiriza muntu yenna kweyisanga ekitagasa omuntu eyisanga ekitagasa mwe muli okubanga oyo akola emize eri gye twogeddeko naye egirina okusibwa kale n'okutunda nabwo twaguzudde nga nagwo muzibu guteekeddwa okuba nga gusibwa kale n'onkubiriza abaana ba Buganda okulaba n'abantu ba Buganda ne babulooka bonna abalimbalimba abantu abaliraanye ebifo ebyenjawulo naddala eby'ennono ebifo by'ennono n'obutonde muli obutonzi n'obuzaale biteekeddwa okukuuma bitiribiri zakalirako obuto bangi balowooza mbu ebifo ebyo ngeri gye biriwo nga tebirina kyenkola ebifo byaffe bya kijjukizo tulina bitujjukiriramu tulina ebyafaayo ebirimu ebigagga nnyo era nga omuntu oladde kunyunyudde olugero luli mu bifo ebyo weewuunya n'okwewuunya kale noweewuunya olwaliwo nebuuza abantu bangi bagamba olwokuba tuli bangi abantu bateekeddwa okusengamu buli kifo olwaliwo tulina City Square manyamu gimanyi abantu babadde basebirimu City Square naye olwokuba kuliko ebijjukizo ebiri ku City Square tebuli muntu n'omu agiramusa olwekyo njala kubakubiriza okulaba tukuuma ebifo byaffe by'ennono tukuuma nga tuliwo ekiti n'abantu abalimu okweyisa mu ngeri ennono ogw'omulimu tetuliko basajja bakasa abayonza olw'ennyimba ezikyusiza obulamu bw'abantu bangi naddala nange eziwuliriza nnyo ate nzaagala na buli muntu yenna ali mu nnono okubanga zimusembeza era nyongera okumusaba atwongereremu amaanyi ku katundu kano ketutuuseeko ak'omutawaana akadeesa abantu okulowooza mbu balina obwannannyini ku bifo eby'ennono ne baba nga babiwaayo okwekukusabokka okwemalako ebizibu ng'abantu sekinnoomu so nga ate ebifo byabwe bangi tusobola kubanga abantu muli 7 mutunda abantu ekifo kya Buganda ko Buganda olina kale nyongera okumwebaza na bonna baali nabo olwaleero n'okwongera okukubiriza abantu ba Buganda okuwuliriza ennyimba ezo abantu bangi boogera ku byobuwangwa baziwa kiti naye twogera ku kigambo buwangwa kitegeeza neeyisa ng'Omuganda era nazze Buganda kuba Buganda agende ebigambo oteekeddwa okuwuliriza ennyimba zino zikukyuse osobole okutambula n'omuliro ate nga nnungi enkola yagye tusobola okukola buli mudduka osobola okumanya ebigenda mu maaso kuba atamanyi buwangwa bwe mu mbeera yemu eyo musobola n'okutaasiza obutonde bwensi byolaba ebityobodde naddala obutonde bw'ensi ngola bwe butyobodde butandise okujja Uganda ku kifaananyi kyayo kityobodde obutonde bw'ensi ebintu bingi okusanyawo entobazi okusanyawo emiti okusanyawo ebifo ebyobuwangwa n'ennono era nga nze nzikiriza nti obuwangwa n'ennono bitambulira ku butonde bw'ensi olw'ensonga nti ebintu byetukozesa bya butonde sooka okwebaza abaana bonna abakoze ekyamaanyi abali wano n'abali mu amayanja tuyanziza okubeeramu n'omukolo guno netwebaza Ssaabanyonjo okuba nti atadde ettaffaali ku buwangwa bwaffe atadde ettaffaali ku nnono yaffe n'abadde tamanyi ng'alinamu ekirowoozo nti bakole kino bakole kiri asobola okusalawo okukola ekituufu ng'awuliriza ennyimba za Ssaabanyonza ng'abadde ayimba ebirowoozo Judge, you need to go walk it there.